number of youth jaina twaguseda abantu wabaleetera ekigambo last week Muwumba Kadoma kiri ku social media Muwumba Kadoma afuuse Muwumba Kadoma naye simanyi ntamuzo zozijja zibyo bagambe kigambo ne bakyewuunye omubbi asinga obubbi mu Baganda tumuyita fuukeesi ye mubbi omubbi lukulwe lukulwe nakyo kirala naye asingirayo ddala asembayo obubbi bwe babwenkanawa nkozi nnaku ezo waliwo omusajja yakyala ewa munne nabbayo egundi nabba akambe oba ejjambiya nakomawo neyebaka nakateeka mu mugga nakomawo neyebaka nono munne bwaza obwana ejjambiya yange eriwo ngaono yebase namupima bwati naye nagenda mugga namanya amazzi agakoma nagijjayo nagimuteeka emitweto ono agenda okutuuka nga ejjambiya ateeta emitweto ababbi enkola eyo bwe bafuukeesi agati ennaku ezo bafulumizza ti mu Uganda mulimu bafuukeesi 14 abeenemmanga balimu abo ani afulumya olukalala Africa Confidential tulina bafuukeesi 14 ababbi abanyazi abasaidiwa ekyokubiri era Oluganda lwe batamanyi ekigambo kabwenke n'obote kitegeeza mukugu kafulu hati ekyo nange nakakiyiga nali manyi kigambo kawenke kitegeeza omuntu eyabonyabonya abantu ng'ensi temwagalirako ddala Amini yateekawo empaka z'okuvuma obote eyawangula ekirabo yamuyita kakakampa ka mu nnyindo nti kaba kavudde nabino byemuwulya naye omukazi ono ow'omumwe ataswalako omukazi kati tebakugambye ensiri mu Uganda twaleese ensiri yagenda okulwanyisa ensiri ginaayo okukola ki kati omukazi oyo ow'omumwe omunene muyifu Abaganda betumuyita kiruma kupu kiruma kufuru kati omukazi oyo yagambye mbubaleesa waliyo amakonkoma agabojja babageme aleete ensiri kanji babuulire twagala okutegeera this research on ensiri started in Tanzania in the 70s. They argued nti basobola okufuna ensiri erya zinnewaayo but eventually it was proved nti ate ensiri bwe yamala okulya ziri ate ng'erimu dangerous okusinga ate n'ensiri gye bakoze ensi ezibaddewo so ministry ya health etawummulako bali Museveni lwaki kutuusa ministry ya health gano gonna amateeka galeeta gabwereere oyagala tugamba nti ensiri gye batugambako tebiriyo bikola research yakolebwa ng'okimanyi naffe tugyetaaga ensiri eri ensiri zinaayo wawulirako nti embalasaasa eruma nembala twabiyimbanga mu kyalo nga tuyimba biyimba yaluma obote ngamutwala ekingako era embalasaasa woze research embalasaasa woze research twali mu kyalo nga batuganda emala ekuluma nga bagikoledde ku Sese Island embalasaasa nga erya misota embalasaasa was poisonous ng'erya misota era research neegaana research yagaana bagireeta eryeko emisota abantu babeereko abaali bakola research kasita gavumenti y'obote yagwa kwe kulaba embalasaasa zajja ku mulembe gwa 28 nga kirina omutwe mumyufu gwe guti kiringa ekikonkome abatugamba kekikwata ku wano kyabanga kya reedi wano nga ku lubuto naye era Amini yali musajja Amini yalina kye bayita propaganda machinery Amini yali musajja mu katabo kange the history of Uganda nabaga nti Amini yayagala nnyo press unit ye Amini yayagala nnyo ttiimu z'omupiira kubanga President ekintu ekyagenda nakibagamba tetwateeka ssente mu byamizannyo twalina priorities endala kakati badikiteeta bateeka nnyo ssente mu mizannyo why nti waakiri oluyimba lw'eggwanga lero kuweeka awalala how many times has South Korea participated in the World Cup ojja kusanga nga North Korea aba Iran okimanyi kyokutateeka ssente mu bizannyo Museveni kimukosti nti mu future kati akiwulira akifiiringa tekyali mumenye nnyo ono ekizibu kye nti ssente zateeka mu social sector bazibba
zaweereza zikole ebintu by'abantu wabawo dictators tubulaba nti keke boys eyakawunda yafiirwako abazannyi omulundi gumu era neddawo Kamusi Banda tiimu ya Malawi nga yamaanyi nnyo gundi ba musicians nabo babeerawo when the country is in depression. That's why every Congolese is a singer. Tubisoma. I see. Kakati bano bye bababbirako nti bakolaga n'abazungu. Ebola, where is Ebola? Kyenjagala okumanya. Owakanya research oba research taliyo. Baba sente muhere n'abazungu. Omanyi what you don't know. Research zireetebwa ku nabo babbi. Ono mukozi ko sayogera bwati Ebola. Ebola mu office za government ngati munaabamu. Billions nga zingira nga babba. Tukoze research ways. No. Let me tell you. Malaria is the nuclear weapon of Africans. I see. Abazungu ekyabalemesatu okufuga Africa nga bwe baali givuze mosquito. Nsiri yabatwala ntyayi. Nuclear power ya Africa. Nsiri. Nti abukyayina obwo obulaba. Naye ffe ng'etutta. Etuyambira wange etutta. Ate tejja kuvaawo. Omukozi w'omumwogumu. Tesobola kuvaawo. You see? Balangiridde nti nga okwongera ku butimba n'ekirala tugenda leeta ensiri tugiyiwe mu kitundu ensiri eneutralizing eri endala. Kati oyo omukazi azabo simanyi azuba waliwo abamwekwesemu abamukoleramu kati ebinyonyi binze byempita ebigu ebikuba bitutte Kenya nga bikankana bukankanyi bwebiti tewali ne wagabira kaya abakigendeddemu tebakomyewo balinye endala okakasa kikankana kiri bwe kituka kuleka Victoria ne muri Rift Valley mbo bazikolera kutambulira kutaka kabuze wazirinnyeka enyonyi tonnagirinnyako mpozi abagirinye nga be bagambye omanyi manaja w'ekigu abaganda tukiyita kigu ekigenda okutta nga ifa waliwo emmotoka za ifa baziyita wano bazijayisi Germany nga baziyita important accident akulira ebigu ennyonyi za Uganda bwe zituuka ku Victoria bagenda mu $8 million omukozi asembayo $15 asembayo oyo nga ye munaku ali wali azuba tamanyi nti olunaku lumu ajja kuzubira mu kkomera kuba omukazi oyo ye yali chairman w'olukiiko lwa boodi ya Inula lwe baagoba lwonna nti lubi bobaawo bamateeka bakagina bo bali eno mu kimotoka kino bubeekeka mu kimotoka ekyamanda ne bayita kuba traffic ennyonyi bazigendeddemu bombadiye ya Uganda makekete nemuleke Victoria temulina bwe bayisa katebo bwe kati kunywa kyali baabibuusemu abaabigendeddemu tebaabikomeddewo first trip y'ennyonyi zaffe ze twagula bombadiya yatutte abantu baali tebakakasa nti oba banadda kubanga kye balimbira bakoze ebintu bibiri ekkirizaako tukulaakulane tetulina nnyonyi kkiriza tukulaakulane kubuulire tekyali fulaga kaliya ennyonyi zonna ne British Airways wano tekyajjawo ennyonyi zikolera ku ki ku kamaaso Ethiopian Airways ani naye mwe omusajja n'aba ne kooti nga njulifu n'abeera n'empale enjulifu ng'engatta erimu emisumaali egikomerera ennyumba ndaweeyo gisibirako nti namu balese engatta ez'oludda olumu ebiri openi byonna bifu uniform za nti naye ennyonyi z'amagye zaali nazo nfu eddaame lyange n'omulambo gwange tebaguleeterangamu mu kigu bino ennyonyi za bombadiya okiyisa ekigu mu Luganda kyeki sisobola ekiguleti tukiru ekintu ekireeteddwa okutta nga omutego kubanga bano ekibalimbidde kyekyo nti if this money was injected in the social sector sente ezo you don't need to send to kakati gojja kuba n'emyaka nga tekola etya yabaddewo twagambanga anti mmwe temumanyi ababaka palamenti abasinga obungi banabo mba omulonda mulonde abantu abategeera why nti omubaka palamenti tamanyi gundi eya bizinesi nti ennyonyi etambula etya ennyonyi etagala indeed when you enter into abalala ekibatagaza ekibalemeredde ate gwe yekaseera ogiyingiremu era bwogenda mu nnyonyi bakuga nti KLM ate ekolagana ne Kenya nani kusomba basaabaze kubagattagatta basobole okuweza bategeeza kuga nti ennyonyi y'abantu 7 egenda mu Europe
mpozi nga bagipangisiza bupangisa chartered plane kati baga sente kwezitambulira okwo Nairobi kwagendedde amakutu ga dola batema okakaza yes that money would be invested mu kintu ekirala kakati nze kankubuulire mbadde nwana mu Pakistan wano namugobyewo Pakistan alike tu-updating ku nsonga eyo naye olunaku lweggulo wabaddeyo meeting mu Serena ngenda kuba abasajja beewumye omanyi bagambye Museveni yagala nnyo kamirundi ako yaddira ebyuma bye yaliwadde poliisi n'abikawa kuketta baminisita kati bakubira amasimu babatompaayo munange byembadde njogera tulina ebintu byetwogerayogeraeko eyo nayeojja n'ensasagezo mu ggwanga bwenkebera ebifaananyi minisita yabaddeyo waggulu kubanga meeting ero eya bonna bwe yawedde bibagenda okutwalira omupakistan e Nairobi kubanga consignment bagenda gitikkira mu Mombasa ngenda bakubira amanya omulamuzi gaabwe mugalabe naye ono teyagenze na simu waggulu fotografu zange ekiro nabadde nzikebera nga nzitwesinga bo batudde business tebayinza gita okozesa satellite kikibwe engeri yo gyokolamu ebintu simu neemu nono omusajja tamale bwategeera ku simu zino ajja kuyingira mu simu n'akasajja simu yake e Nairobi eri mu Hilton Hotel Nkalaba kakolera minisita kamukubira kwene ya landline ya reception okakaza yes ate wayingira otya mu landline osobola otegeera wayingira otya mu ngenda kubonyabonya abo nkamale naye bizinesi y'okukukusa human organs bagiremeddemu ne bw'obakubye era kakatero nnene tosobola bagoba mu bizinesi mu lunaku lumu bayinza okuba bagamba kati omusajja tasobola tugoba mu bizinesi mu lunaku lumu nakali akasajja kakaaba amaziga oliyako nga kaga nti mundeeta emirundi mwesente dola emitwalo 20 nabiwulira bwe biri ku social media bwe biri ku social media kambakubire bano bannayuganda ababadde mu meeting balaga n'ebifaananyi byabwe ani ali mu kintu ekyo bwe tugenda okulaba ati kubuulira minisita yabadde waggulu minisita teyazze kubanga ye yadde alowooza naye resolution bwe zaawedde ndaba mu kifaananyi ayambuka waggulu ani akuteekamu ssente okukola ebintu ebyo obikola ku zizo za mu nsawo agambye mu Museveni yampa ebyuma ebisinga ebyapoliisi ate ffe tugambe ki ebyuma bibanga eggwanga teribirira gwe wabijjawa alabika mukama we yabikuwa Museveni alabika yateeka ekyuma ekyengera nabagamba nti enfaana nga zikuli mu lubuto n'ozituma eddagala zigula lizigeza oba erizigira tezisobola kugula zizifulumya so how do you expect the police nga yo yennyini mulimu fe abaganda tukiyita tukugamba nti ye olugero lugamba lutya nti omukazi asiriza entamu agikombere mu ffumbiro si bino entamu byammwe gye mwogerako ebyobusiru naye mu njala omukazi ajja n'asiriza gadibengalye how can a police eyina ba criminals ate egola etya perfect gundi machines oketta nali mmanyi nti Kayihura bebamugjamu engeri gye buli omu yali amwekwasa nti okyola ekintu anakitereeza Bangirana obuzibu buli bwe buti Bangirana supports the army ejimu gundi kuba bayina waliwo officers 8 aba police n'abamagye emirimu bajagala kubanga emisaala gyeno naki mingi okusinga amagye kakati Bangirana yakulya construction president yabalagidde bakole ekisawe ky'ennyonyi ejjinja eyo miso kakati ekisawe ky'ennyonyi ejjinja loko yeyagala okukikola kakati bakirwanira era mwe abamuwuli kambabuulire waliwo omukazi agaba sente ezo aleme bbawa $5,000 eri diiru ya biliyoni nga 10 kati mwe lwakimukkiriza eyokuba Bangirana naye gundi eyaggwako contract ye kakati balinga 8 bo kye bakoze bayigiriza Bangirana nga bamanyi nti Bangirana alina support ey'aba military the moment you renew Bangirana's contract you give him a contract for zitumira ki
oyagala kutugamba nochola tayina contract ya Bangirano girwanyisa waliwo diiru gyayina nti bwe gyayina okukwatako nga bagirenewinze yebalwanya anti nkugambye nti construction unit bo bagenda wali sente era ekizibu nti ewali sente twalayo bano twalayo noono ekizibu kya gavumenti eno okujoga abantu bwe tumujjana tumutwala wanzenalema onyomwene yaneregamu yavumye fasidi yavumye kinjidde mu seta usinaliyo fasidi mulala anti ono namuvuma kandi abe kyenfiirwa ekisi nga sikiridde mpulira kakati greed n'obutawa abantu respect kyekireetedde bano obuzibu and they are not reforming malis tulina omujjawo tutwale 5 billion nze najja kubasibira ne bebakanya system nebwekanya kwonooneka tebakyuka era nakubidde gundi eggulu ne mukungula kireete Bobi Wine tokkiriza mawo watukubidde abantu abo watukubidde namulindyamu azunga eno neeno abo babaguladde bawedde abafere abali mu gavumenti nga bamaze okulemerera okuwamba Museveni bakoze ekintu kimu they are grabbing all strategic government posts. Are you sure? Yes, mujja kugwawo Museveni ye bw'aba afulumye ekintu kisigale nga bo be bakiriko bokka. We can use it as a leverage effectively. Public servant amalaka gobwa bana bena ali mubajja ne balowooza nti katuteekeko abalamuzi emyaka 5 abo tebafulume nabo gibakwatiddeyo anti kati bali mu 3 mwemeka ababo bali babiri ne bateekawo n'ebisanja ekibakwatirayo. Removing Obatezi judges was to impose an age limit. I see. On which you retire. Nabano ensanvu mwetano gibakutte. Bano mafia bali mu government. Instead of reforming ne baga tukomwe okubba. Tukomye okujoga. Yeshiya tutamwa. Bawamba bifo. Oyagala kuŋŋamba nti Mau project gyaliko yakulemesa nkyukakyuka. Mau tumulaba ng'ekintu akikyusizza. Nakubidde omwana ne muga nti watuwonyeza bamusota. N'otuwonya bamugoya. Basoka kisota kiddeno neeno. Bobi Wine wamwebazizza okutuwonya. Banamulindyamu namunondyamu. Why do you see? Balakuwadde esente obule gomesi empya lwaki okuba enkadde ekiraka. Why if I'm a younger man, even me now, I cannot join an existing party. Oyina kukola kikyo. Era besi wetandika ekibiina ki. It attracted the northerners. Bobi Wine strategy z'akola zinamuyisaawo teziri perfect. Zinamuyisaawo. Olunaku Bobi Wine lwaneegatta ne Mugisha Muntu nja kusala seddume yente. Era bana abali mu government batya nnyo Mugisha Muntu. The most dangerous candidate against Museveni is Mugisha Muntu. Olimba. Nkubulira. Olimba tamale. Mugisha Muntu yamulemeeri nga bamuwadde ekinene ne bigaana. Even Museveni fe bwetutunulira lwaki njagala Mugisha Muntu nono mwana. Ne Bobby. Ne Bobby. One. Nti President Museveni temusobola muwangula mu kalulu. No. Why? You have failed to address the issues lwaki Museveni abawangula. No abazanya fawo pule. Abakuba nnyo obukokola. Mulabe Mawe yesimbako kuba president. Obulu bwe yafuna bwe ziba sanja tilifumba butiko. Mpulira. Kakati tasobola kugisa butiko. No wakali bali dangerous nnyo. Nze nasulako mu ssabo. Nina be nalaba ekiro. Ono muzibu nnyo ono. Tamaye eyasulako mu ssabo. Waliwo be yalaba nga bazzeko mu ssabo balagula. Ono mumwewalire ddala. Ono mumwewalire ddala. Ogamba Bedi. Kakati President ogamba Bedi kati kiviireyo ddala. What we want to do now fababala ewala. Today you cannot defeat Museveni. The moment you see Museveni picking domination papers as won, there is no way Museveni cannot win. Because a defeat means undermining what he has achieved, his past contribution and the future. Akati ba Mao ne ba Bedi ne ba Mukaku ba undermining Bobi Wine structures. Bali bamwagala Mawe kitimba. Waliwo minister ateka sente mu DP
kati mbu Bobi Wine abatuuleko bamufuge polira mwawe yali ateze ekitimba kye ng'ayagala kuvuga Bobi Wine ajja mu binyondo kasajja gwe nkawasa bugalo bingi ajja mu media center omuganda ayina amagezi agere mabega having been a spokesperson of the president nti mutani wako jiji ogenda okole mawulire yawone nyondo kinumanyo yali atulewo omukulu kati ogenda okole mawulire jokwe muba kwasa omutwe jokwe mulenzi gwe bakubene bubasa babujjewo nawulira mu Katambi bagamba we can contain mirundi mu Katambi koleta bajja bijjako program bazijjeko tojja kwogera kano kabawe mudde nnyo kano kabawe mudde bwana abakabaddemu n'ebifaananyi ngenda kuzungula baga omukulembeze w'enkya ebikukunavu n'abakukunavu ti Bobi Wine bw'amala neyegatta ne Mugisha Muntu eggwanga liba liwonye eki. These are people who don't threaten Museveni's future. Are you trying to tell me that okujjako Museveni kiina kubeera someone who atasireteninga kubaawo kuoli avaawo? A president cannot hand over power to a hostile group. I see. Kubesi jafiirawo tasobola kugira besi yali hostile anti besi yako bamafiya bebamukozesa manyi mukye mutamanyi Museveni ne bamafiya bali mu gavumenti balina interest yanjawulo. Museveni bali bebamulemesa baagala agwe okakasa era mbagamba ate lwaki ekinawunyisa balina ebifo ebinene mu gavumenti waliwo yali alowooza mbu akikwatamu okwata mukyasezaawo eno faamu yanti nti osikira mwenti tetukunga abantu nondoga bakiwenge bakutoolayo bakiwenge bakukwatayo bakiwenge bakufatayo mpulira lekati ekyewunyisa kati saawa eno Museveni ne bwalwana somewhere ajja kutuuka akole anti kituufu ajja kutuuka alenge kyemba nkugamba nti akwatibwa omanye gwe ebintu birina okukwata empola biri ebi ffe bwe tuba tulima mu byalo bebi basobola omuzizika ku kitooke ne mulima naye olwokuba omusota guli colored blood musanga omusota gagwezinze mu bebi mpulira mukwata maama we ne mumutwala eka ne mumugalira mu nnyumba mpulira this omusota bwe gumala okufuna ebbugumu gutambula ne gugenda it anecoils mpulira naye bwe mugukanga gubojja omwana mpulira ekyokubiri omwana seba alemesa palamenti okutuula omwana ayinza okukangabala mu katanda ne mujjako ettala nti mugizize kate njagala kusula nammama mpulira omwana okumuzizikayo mu buliri olina omuzizika mpola tolina nakoona kintu kyonna oyo ye mukulembeze ali mu buyinza okakasa yes mwina kumubembeekereza mpola abo bonna ba confrontation tebasobola aba defiance oyo gundi mugambe defiance campaign nti if we want to get power from an incumbent bw'omusireteninga mwabanyankole motoka zammwe tugenda kuziteekera katonga tebajja kuvaawo oba obalemezaawo bakwate mpola mpola kuba be balina ekintu kati two nti Museveni agenda n'akola ekintu kye nga n'akutega nga toyinza kijjamu no kakati tulina ekyeso bwe tuba twekyeso ffe Abaganda tulina kye tuyita ekyambirye nti oyagala tuyagala nkutema mpulira kakati Museveni agenda najja ne bakola ebintu nabagambye nti reforms oyo gundi teyalesi bya Lwanga nfu era ne bazijjawo why Museveni yagenda mu nsiko spark off ne cause byanjawulo what spark it off with Luwero war rigging elections ekitegeeza Museveni is a reformer toyinza kuleeta draconian provisions ezimuttira likodi ya Museveni reformer bw'oleeta amendment ezamutwala mu nsiko tabikkiriza abo babya Luhanga tebakimanyi nabagamba nti President Museveni temusobola kuzzaawo term limits why zaaliwo ne muzijjawo kati okuzizzaawo nga Museveni yali tayalinga ne mugamba nti Museveni twamuwa provision n'ataba na term limits why because of his earlier contribution in the liberation of this country now that Museveni is going tetwesiga mulala naye bw'obalaba bakakoza tuzeewo term limits zisobola kuddawo ku muntu y'omu
eyazijjawo n'azizaawo. Kitegeeza you have detected the diminishing returns. Tamale Museveni bw'oyita reforma lwaki akyusa amateeka in his favor gafevalinga ye ekisanja yakijjawo gundi emyaka yagijjeewo. Now what kind of a reformer is Museveni? Mutategeera balooya bammwe ne bapolitician bawano constitution ya Uganda teriyo mu nsi akamerika katono bwe kati eyabungereza gundi 40% of British constitution bulombolombo. Do you see a constitutional crisis? negombo engeri yenkyuka y'obuyinza y'ebungereza bikyuka ku make kawungeza abantu nga bakola Uganda bakanyamba bagikola nga tewedde era nga bwe bagamba Abaganda bateekamu nti kinakyuka amasaza g'ebunyolo gajja kubwako akalulu mu myaka 2 nga after independence Abaganda ne basanyuka ng'obata abalimye nti ate ndi kuba akalulu nga tuli ffenna Abaganda emyaka 2 bwejaggwako ne batandika okupapala bagenze babwambe amasaza agabula Saabasajja yanguwa ogende ndayiga nyabe ndayiga uganga yizi balitwala ne buyaga balitwala tugende ndayiga nyabe ndayiga ndayiga ngendo eri wano Mutese ye president wa Uganda eyakuba abanyolo mwenda amasasi emisana tuku naminsi yakikola ayina likodi president wa Uganda yava mu mmotoka yine machine gun nakuba abanyolo mwenda mu katale ka Lukuguzi n'akatale n'akokyawo okagaza naye abagenderanga okuteesa ne constitution obate yabawandikira kakiiti nti amasaza agabulamu gaveeko ani anateeka referendum kati bamubuuza do you remember obate Milton do you remember the cheat you sent us obate naseka a cheat and a constitution which prevails over the other a cheat a constitution automatically kakati constitution yamwe bagikola ngerimu provision articles nti bannayuganda bwe banakowanga ebibiina banalaganga mu movement ne bateeka mu movement structure bamugibeeramu ne bateeka mu multi-party ate onagamba nti bino ebyebisinde ebyo bigobeddwa onagamba nti people power tebikkirizibwa bigobeddwa kyo kiri waawo anti oyo tabala nti buli muntu yenna bw'atuuka mu mbeera in fact nte singa ndi mu opposition nendaba byaluhanga ngaleeta ebyobusirwe nze simunyega namunyega kitegeeza bw'olaba omusajja abadde atambulanga nze ng'akutta omuggo kitegeeza ki kakati aweddeyo bw'olaba omuntu nga aleese gaalubindi kakati takyalaba failure to deliver to the people to maintain NRM popularity and Museveni's popularity sente mubadde mu banzibe ababoogerera bonna ne mubakyoga nga muti muyinayo mwogezi n'omu mubba bubbi ne mudduka mu Serena kati the issue is be mwajoga be bagenda bogerera mwabayina obugagga muvaayo kakati ono kati agula lefu kati bagula lefu mpira guganye teri timu yamanyi gula lefu alete penalty ezitaliyo era mwe what you don't know nti mu 1961 olwokuba ab'Emmengo baali bamanyi nti Abaganda bajja kulonda DP bateekamu provision nti Abaganda tetwalonda mu 61 netulonda lukiiko lwa Buganda lutulondere oba kyali kituufu kati bakizaawo ekitole ky'Emmengo ekyo ne bajasa nkenjagala okutegeera nkugambye nti buli kibiina oba omukulembeze lwatuuka mu mbeera eyokwagala ttiimu ye tesobola kuwangula kikopo agula leefu kati okula leefu mu byobufuzi kuleeta amateeka makakali aganyigiriza kuvuganya pakanya ngamba Museveni bwe yetikula abantu bano abaana bana abafere asobola kufuna amaanyi kuba be balemesezza ebintu by'okutuuka mu bantu nti onatubuulira nsiri bwe baleese ensiri ensajja egenda okwenda kuzina natubuulira amakonkome nti amakonkome gazze mu Uganda gabojjanga emisota mpulira era besente they have not made anything mu byofuzi tuyita embarking on a non-reversible discrimination nti oganye okukkiriza tomanyi nti ebyo Museveni ebyo byebimukubye paka mu mbeera y'okwagala okulwanyisa amateeka asobole osigala mu kintu nti bano bagundi abo babyaluhanga tunuulira ono omuyampi gundi Kagole Kivumbi
the issue is nti president yateekawo security gundi miso yababuulira nti president yateekawo akakiiko akeekyamu mu judicial n'akizuula nti bagenda ne beewaabira emisango ne beesalira ssente ne babasasula kakati bano abagikola y'abanene mu judiciary teyabagobye yagobye ono junior Kagole talina musango ate alina kuliwa abo abasajja gomanyi bwe bakola abakubira n'essimu ne bakugamba nti his excellency this man has petitioned the president that he needs that money so make it a priority bw'oyinza okugaana naye kyenjagala okumanya buba bya luhanga basigaddewo Kagole tali ku issues ani alagira emisango Kagole tali ku issues za sex scandals temuli nkubuulira